Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like. Connecti Pro bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani Connecti Properties be bakuyunga ku maka g'olubeererako n'enkole n'ey'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connecti Properties. Omulungi atulaba nkwaniriza nate wonna w'osinzira okutulaba n'enkwebaza okutulaba okutugoberera okutwagala ennyo mukola kyamaanyi nnyo wano ku mukutu ogwa YouTube channel ogwa CBS FMUG wetusinzira okuteekateeka bye tukuweereza bye tukola ebikunyumirwa ebikunyumira ebikusomesa ebikuyigiriza era nebikuteekateeka obulungi ennyo program sports kalaso gy'oba olaba obudde nga buno nsonga za byamizannyo munda mu ggwanga Uganda ebweru w'eggwanga Uganda ensonga ez'omuzinzi zetutunuulira n'amawulire agaba gagenda mu maaso n'okubanga gatambula so nkwebaza okubanga ate otulaba yongera okubanga ate oyagala oba okulikinga oba okusubscribinga oba okufollowinga emikutu gyaffe gimukwanira wala egy'omutimbagano eno YouTube channel ng'ogigyeko eya CBS FMUG tulina emikutu emirala gamba nga ogwa Twitter Instagram Facebook gyonna teekamu CBS FMUG ojja kubanga ate bingi nnyo by'olaba era n'okutugoberera otugoberere tusobole okubanga ate atukwereza bulungi nnyo nze Kanakulya Rajabu Bogere banaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited tutambula nabo era tubeebaliza ddala batukola bulungi nnyo okuteekamu ensimbi n'okwagaliza bannayuganda obulungi obwerere obw'okulakulanya n'okukyusa obulamu bwamwe kuba teri kikyusa bulamu teri kikulakulanya muntu nga kwetongola gwe ne bwe n'ebifaanana bitya nga tonneetongola okyali waka okyali mu muzigo gwa muntu okyapangisa tokyenyumirizangamu omuntu eyeezimbidde akayumba muntu aguze poloti aba asobola okubanga ate akyenyumirizamu so Home Connect Properties weyasinga obukugwe bulinaawo kukyusa bulamu bwamwe bannayuganda abali wano n'abali emitala w'amayanja olw'ensonga nti bulijjo mbakubiriza okugulawo accounts ne Home Connect Properties Uganda Limited osinzire bunaayira gy'oli okulaakulanye eggwanga lyo nawe kenyini weekulaakulanya ogenda okudda okwaboobwe anti tugamba nti ne bw'ogenda wa ewaka we wasinga ogenda okudda ng'olina kye weetegekedde so weesige banaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited abaakuuka mu kikwatagana n'ettaka oyagala kuligula oyagala kulitunda oyagala kulipunta oyagala kwerula mpenda oyagala magezi gakuweebwa nga gakwatagana ku ttaka be banaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited balina plots balina estates enteeketeeke okwetoloola eggwanga lyonna tuli ku masitoowa awo ku Hoima Road awo Nansana ku Opportunity Bank omwaliro gw'okubiri branch yaffe weeri so nga ate ne mu masekati g'ekibuga ku kizimbe ky'Amabirizi Plaza omwaliro gw'omusanvu ojja kubanga ate Home Connect Properties Uganda Limited ogisangawo bulungi nnyo kati gwanyumirwa eŋŋuumi waliwo eŋŋuumi emaze okulangirirwa egenda kuba mu mwezi ogwokuna Anthony Joshua abadde aluddewo ng'akyali awo talina gwagenda kuttunka naye oluvannyuma lw'okkubwa ennwana ebbiri ez'omudiringanwa ng'attunkana akavubuka ako enzaalwa ya Ukraine akayitibwa Alexander Uski kaamukuba eŋŋuumi ez'omufulirizo era okugandikakana ng'emisipi munnange gye yalina esatu emirambirira gigenze kasajja ka Ukraine kati akyasiita n'okulaba butya bw'ayinza okulwana okwezza emisipi egyo kati asazeewo asooka akoleka shortcut era nga shortcut eno egenda kumuggusa ew'Omumerika amanyiddwa nga Jermaine Franklin ye muvuka gwagenda okuttunka naye bamaze okuteeka omukono ku ndagaano y'olulwano olwo olugenda okubaayo mu mwezi ogwokuna omwaka guno so tutulinze bagenda kutandika oluteekateeka oluzimba n'okuluboostinga oluhypinga tulabe gye lunaatuukira mu mwezi ogwokuna eŋŋuumi eno abeeteekeddwateekeddwa etya jjukira akyalina olugendo luwanvu nnyo bw'amala Jermaine Franklin anoonya kkubo kuba bw'aba muwangudde alinga ali mu kweteekateeka okubanga ate addamu okwagala okulwanira emisipi gino jjukira emisipi esatu gyagenda omusipi ogumu guyina omusajja
Tyson Fury akuba Deontay Wilder n'atwala omusipi ogumu. Kati Anthony Joshua yateesa tugiyalina Alexander Usyk n'amukuba negigenda juke yali atuse ku mutendera ogulwanirira oba undisputed champion w'ebikonde mu nsi yonna ng'alina emisipi gyonna ena. Kati akasajja bwe kamukubaawo ne kamukakasa ne katwala emisipi esatu kati alina olugendo lunene nnyo olw'okutandika ogikuŋŋaanya empola agikomyewo oba oli awo atuuke ne ku lulwano olwo olwa undisputed champion eyali akikozeko ye Mike Tyson Iron Man tujjukira bulungi nnyo weyabeera n'emisipi gyonna ng'agiwangudde naye yali ali mu kawungeezi kakannyuka n'atandika okuyenjebuka. Lennox Lewis n'amukuba n'amutwalako gwamututteko, Evander Holyfield n'amukuba n'amutwalako gwamututteko, so bw'atyo n'akkirira bw'atyo omusajja mukulu Mike Tyson. Kati Anthony Joshua ye generation gye tutunuuliddwa mu mutendera guno ogwa heavyweight ogw'abakirimaanyi abagenda okuba nga ate balwana. Ne Everton yennyini mugali mu kutambula ebadde ekola bubi nnyo, babadde bagumiikiriza nnyo ndowooza. James Frank Lampard omutendesi badde bamugumiikiriza ebbanga eriwezeewezeekoko paka nagaga Fahad Mushiri lwe yatendewaliddwa. West Ham yabakubye gooza badde 2 ku bwerere ne bagamba awanyiwe waawo bagenze okutunulira mu bibalo bya musajja mukulu ono Frank Lampard ng'emipiira 38 gy'abatendese awangudde mukaaga gwokka akubirirwa emipiira 21 butuufu nga tebakyayinza kugumiikiriza era musajja mukulu ono ne bamuta n'abanga ate yatambuddemu. Bali mu muyigo gw'abatendesi abaweeraweerako konera byalimu ku mwanje ennyo gubasinzo Simba Kesira Marcelo Bielsa omu Argentina yali atandika club ya Leeds ne bamukwata ku nkoona. Bwe bakwata ku nkoona ku Leeds yo Everton egamba emulabamu ekyama. Wabula okuvuganya kujja kwa amaanyi nnyo kuba ndabyeko n'abasajja nga Sean Dyche yali ku club ya Burnley ng'agitendeka omungereza oyo ali ku lukalala nengedde Wayne Macroni nvubuka oyo Malevo yali ku club ya Derby County mulengeddeko naye ali ku lukalala. Then ne Nuno Espirito Santo omusajja omupotigo eyafuula ttiimu ya Wolverhampton Wanderers amatoobuta naye mulabye ali ku lukalala olwo newankubadde Nuno Espirito Santo yafuula Wolves amatoobuta bwe yasikiriza club ya Spurs nemuwa omulimu ate ne bamuyiwa evvivi ne kiyiika naye ali ku lukalala lw'abatendesi abayinza okwewangulira omulimu gwa kutendeka club y'abanaffe aba Everton. So bimu ku ebyo ebigenda maaso okuwanga bitambula byenandyagadde otambule n'okumanya otambule ng'otegedde ensi bw'etambula mu nsiike ey'ebyemizannyo okuva lwe twagamba nti eno sports calaso y'ensula y'ebyemizannyo ekusensulira buli kimu okuba nga ate ekumanyisa. Kati bwe tuvaayo tituyinza kubuusa maaso olutalo lw'ebigambo oluliwo olw'okuwangula ekikopo kya Bungereza ekya English Premier League. Arsenal Manchester City. Arsenal egamba tusinzidde ke twakubye munywanyi waffe mulirwana Manchester United. Man City temwina kye mutugamba. Man City egamba tukoledde winning run gye tuliko kati buli ajja maaso tumukuba bukubi ne Brautling Haaland yenze engatto yente ebyazzemu n'agizuula bwe yakubye hat-trick ku weekend nga bawangula omupiira goals 3 ku bwerere. Kati ebigambo bingi nnyo n'ebigambo mu bijjira bw'otunula ekimeeza obubonero enjawulo ya bubonero 5 obubaawula. Arsenal obubonero 50, Man City obubonero 45 naye enkizo ya Arsenal singa ebegikozesezza budde ku bubonero 8 bwebesinga obwokubiri gwe mupiira gwebanja gwe tuyita ogw'eggolu. Arsenal erina omupiira ogw'eggolu erina emipiira 19 gye yakazanya abasigadde balina emipiira 2 ba Man City ba Newcastle ba Manchester United. Kaliigi ako akababiri ka kikopo beesulubabbye nnyo ku bannaabwe kuba Newcastle ne Man United bwe tuzogerako ko abali mu kyokusatu ne mu kyokuna obubonero 39 enjawulo bayabonero 6 obwokubiri bwakusinga kati obubonero 6 bw'ogattako ate akulembedde abakusinga 11 kkiriza obagaana oba okyali wala nnyo n'ekikopo okuleka ng'okoze ekyamaanyi ate abakulembedde nga basuula okuleeta mu mboozi z'ekikopo naye we twogera mukadde kana ababiri baabo toyinza kubajja ku kikopo wadde okubabuusa amaaso. Arsenal omupiira gwayo ogwandibadde ogwa 20 lwaki tenkanakana na ttiimu zino gwe mupiira ogw'eggolu abagujjukira yali alina okusamba Manchester City mu first round era kino ogenda kukyewuunya nti Arsenal ina Manchester City emipiira 2 egya liigi
gyonna nga gigenda kujja gitwandise mu second round kuba first round yamuzanya omupiira ogwo baguseeseetula ne bagutereka olw'ensonga nti gwagenda okwesanga nga Arsenal egenda ku Bulaaya okuzanya empaka eza Europa era omupiira ogwo baali batuuka ne club ya PSV ey'Abadaaki mupiira FA neguseeseetula negwongerayo wadde teyalaga nakuza mwezi ki akaseera ako naye wetwogerera olwaleero omupiira ogwo nga gugenda kuzanyibwa enaku z'omwezi 15 omwezi ogwa February bagenda kusinkana era omupiira ogwo kyengujjukirako nti Arsenal yeyina okugukyaza kuba yali yina okusooka okukyaza tusooka kujjawo golu Arsenal ekyaza Manchester City bagenda kusisinkana nga 15 February nga balina emipiira ebiri gye basambye awo gye batuusa ku mupiira ogwo kitegeeza Arsenal ejja kuba emipiira 2-1 kwebiri gyegenda okuzanya ku mipiira ebiri egenda kusooka kuzanya Everton emuzanyanga 4 February gwagenda okusooka okuzanya njogera ku Arsenal then ejja kuzako club ya Brentford bweva ku Everton ezanya Brentford erumbe Manchester City kati emipiira egyebiri Arsenal ajja kuba ageze ku mipiira 2-1 bw'aba giwangudde n'obone mukaaga ne basigala nga beetwala kuba ne Manchester City nga bwegambye nti alina emipiira ebiri gy'aba alinaawo okutuuka ku gwa Arsenal omupiira gwagenda okusooka okuzanya gwa Spurs Tottenham Hotspurs gyagenda okusooka okuzanya kati bwagimaliriza azanye Aston Villa ave ku Aston Villa asinkana ogwa Arsenal ogwo kugenda okubako okulya n'okukomba essowaani kati bombi bawangula emipiira gyabwe gino ebiri gye nkutegeezezza Man City n'awangula Aston Villa ne Spurs Arsenal n'awangula Everton ne Brentford Man City aba n'emipiira giba 22 Arsenal 21 nga basisinkana omupiira ogwa Man City ogubeera ogwa 23 nga Arsenal egenda kweza gwa 22 ogwo kuba mukulu nnyo kuba bw'oguwangula ne bagenda beesanga ng'enjawulo ekyali yabonero 5 nga bonna bawangudde ebiri gyabwe Arsenal bweguwangula buwera 8 naye ng'ekyalina omupiira gwayo guli guba kyaseeseetula kuba ojja kubaako olunaku lw'ejja okuzannyamuko omupiira emale yenkanenkana emipiira ne banywanyi baayo ejja kufuna weeguzannyira naye okukuba kirabu ya Manchester City nga Arsenal bwetwaze nti ekoledde kigenda kwongerera ddala okutangaza emikisa gyabwe kati gikyalimu kamunyeenya kuba omusajja ajja kugamba onnina emirundi 2 bwakukuba emipiira ebiri nakujjako obubonero 6 Man City nakuba Arsenal emipiira 2 namujjako obubonero 6 gyabeera nti ndowooza naawe omulabi oba olabayo buba bunkeeke bwennyini kati Arsenal erina obusobozi omanye ebiseera bisinga waliwo olweesanga mu mbeera nga okuwangula ekikopo osaba gundi munkubire nga tolina mukisa gwe gumusinkana kumukuba mupiira nkubira gundi Man City mumukube muko omupiira gumu oba 2 nze mpangule ngende ne buli lwoba ku layini y'ekikopo nga gumuvuganye naye omuyina mu layini yo kitegeeza ekikopo gwakyewo oba gwakyejjako mukuba omupiira omwongere space y'obubonero kiriza akukube akufunza akuongeze pressure awulewe kagwamo so 15 omwezi ogwokubiri Arsenal ekyaza Manchester City mupiira ogwo gwa golo kati basinkana omupiira ogwokubiri ogwa league naku z'omwezi zigenda kubeera 26 omwezi ogwokuna tugenda kwatandisa okulengerera in fact ng'oggyeko guno gwegambye gwa 15 baba bawangudde ne bongeza ku kibangirizi enneeyisa ya Arsenal gye tuyita consistency bwe bagenda okulabika paka lutuuka ku mupiira ogwa Manchester City nga ekyaza ku Etihad ekyaza Arsenal naku z'omwezi nga 26 omwezi ogwokuna gugenda determininga kinene singa gutuukayo nga Man City eri ku bulago bwa Arsenal beetwala neck to neck beeri ku bampa biyinza okyukiraawo kuba ennaku z'omwezi 26 ogwokuna tuba tugenderedde era ojja kwekanga nga tujja kubeera mu match day 33 Manchester City wekyaliza Arsenal ku Etihad gujja kuba mupiira gwa 33 nga tusigaze emipiira 5 kati yonna oba nesisinkanya mu fixture eyo kijja kuba kikulu nnyo mu kyokuwangula ekikopo bw'omusisinkana nga gwa Arsenal kyalina gap ennene kiba advantageous nti ne bwakkuba oba osigaze emipiira mitono nnyo gy'olina okufunirako winning run owangula ekikopo naye bwemutuukaawo n'akukuba nga mwesanze obadde obubonero bwakendeera n'akkuba olusi n'akuwanula waggulu n'agenda waggulu
ayinza okutwala emipiira etaano egyo n'okyejjusa n'okwejjusa. Twamulabe bwe yatutte Liverpool season ewedde paka ku lunaku olusembayo nga tazikiza n'awangula ekikopo. Alina obusobozi obwo obugenda winning run empanvu. Kati Arsenal kidda gy'oli nga tunnasisinkana mipiira ebiri, tokkiriza kuloozinga. Sooka okwe Brentford, okwe ne Everton. Kati ye yanamanya Manchester City oba asuddemuko mu gwa Spurs oba gwa Aston Villa omusange weetaaga omukuba kuba guli waka ku Emirates. Kati ogweti hadi ogwo gusaddaake nti one bwali kukuba oli mu comfort zone, tolina kyofiirwa kuba emipiira giri bagisigaddeyo etaano gyokka. So okuvuganya kwe kutyo bwe kuli bingi nnyo ebijja okulaga signs za timu zine ebbiri nti ddala kunaba kuwangula kikopo balina obusobozi obuyinza okuba nga ate bukiwangula. Kuba bonga bwe gavumenti bali mu sserwa kwagala kuwangula kikopo, enjawulo akadde kano ey'obubonero obutaano ntono. Kuba obala kyomaze kuŋŋaanya eggolu tetuyinza kulibala nnyo, tubala kiro nti kya points 5. Lowooza nti singa Man City ewangula omupiira ogugenda okubeera ku Emirates nga 15 February buba busigadde bubiri, tonnamusamba guli. Kati kwe kusoomooza okuliwo okwo nti Arsenal ebikoze naye tennatuuka kujjako kwadde kuzikiza ekyayina eddimu ly'okukola okulaba nga teyenywerezaayo. Newcastle ne Manchester United nabo balinga abatadde mu lusikati wano babifo. Ababiri bali bakikopo bano babifo, tusigaze ebifo bibiri slot 2 eza Champions League. Ne Spurs tali wala nnyo kuba Spurs bamusinga obubonero busatu, alina 36, ababiri balina 39. Nti kuba 3 awo bakyali mu race eyani ayinza okuwangula ekikopo. Abasatu abo si kuwangula kikopo, bakyali mu race yani ayinza okwalifying ogenda mu UEFA Champions League. Ze slot ebbiri kaze bagenda okulwanira, so fa bakyali basatu abalabise okubanga ate bakyagala. Naye Antonio Conte badde bimuyuga koko yazzeemu yatandise okuwangula emipiira. Yawangula Crystal Palace 1-0, yasiitanye owangula Fulham ku Craven Cottage nga akyadde 1-0, Hurricane nga ateeba. Awangudde emipiira ebiri egy'okumukumbo n'omukaaga bumusitudde n'agenda mu bonero 36. Olaba nti ali mabega wa Newcastle ne Manchester United points 3 ze bamusinga. Singa ne bululiraawo consistency n'ekoma n'awangula emipiira nga takyaluzinga nga bw'abadde, emikisa mingi nnyo okwewaganya mu ttiimu enye zirina okubaawo. Nzira ku club ng'eya Newcastle yinza okuba ekoze ekyayo kati tukyamukkiriza ewangula emipiira gyayo nga naye yinza okuba tesobola kukwatira pressure eyo eyinza gituusa na kutuuka ku nkomerero ya season ng'eri mu bifo ebyo ebina. Kiyinza okuba ekyokusoomooza. So mu budde buno nze ndowooza nti Spurs erina omukisa ogw'okusobola okuba nga ekontaininga foomu yaayo ebeere kumpimpi awo. Ono waakolera ensobi kuba nsuubira ayinza ogikola. Tebanabeera active na lidowooza nti abawarabu bano abagigula abasaudi bagenda kuteekamu ssente nnyingi mu kadirisa kano okwongera oginyweza, kuba balinayo nekiri ekiba forcinga nti endagaano ya Cristiano Ronaldo gy'alina ne club ya Al Nassr ya Saudi Arabia erimu akawaayiro akalaga nti singa club ya Newcastle ya Bungereza ebemalidde mu bifo ebina ebigitwala ku lukalu lwa Bulaaya, Ronaldo waddembe okujja okusambira club ya Newcastle ng'akyali ku ndagaano ya Al Nassr mu mpaka eza UEFA Champions League. Naye enneeyisa yaabwe mu katale kano aka January wuno agenda nakomekerezebwa, babadde tebannakyamuka nnyo kulowooza nti baguzeeyo ku mapeesa amagundiivu agayinza okuba nga gabalemeza mu bifo ebyo ebina. Ebifo bya Europa basobola by'okubibeeramu ne babeera mu bifo 7 ebisooka, naye bino ebisooka ndowooza bakyabulamu. Abavubuka bano ba Miguel Almironi akadde konna senga asiimuuka foomu ye kiyinza oba kositinga banafu aba Newcastle tebalina nnyo depth mu squad. Abasambi abo oyinza okugamba nti batambulirako ensonga abawera, balina abasambi ba muswaba. Kati mu mbeera eyo ndowooza nti bandyetaazeeyo okugendako mu kadirisa aka January waakiri bafune ku mapeesa nga 2-3 agasobola okuba nga ateganyweza ttiimu eno mu bifo ebyo ebina ebiyinza obatwala mu kikopo ekyo ekya UEFA Champions League. So yembeera yeyo nti kareesa ako naka ak'okukiika mu Champions League abasatu abo sofa nabo balaga nti baagala kenyegeramu nnyo okulaba babiri abayinza okwegatta ku baana abalabika okuba bo nga basukkulumya eddabu balina mu biboozi bya kikopo ani anaakiwangula. So okutematema embeera bwetyo bwekyatambula, naye nga kadisa kakyagenda mu maaso. Arsenal bali mu kugula. Manchester City badde tinayingira katale kano nnyo. Pep Guardiola omutegeera musajja wa Mbazulu
tamalaga pakukira katale ebiseera ebisinga ye agula lwa bwetaavu era akyasirise ali mu broutaling heling alandi be bakyalina naye nga Arsenal era agasembyeyo ndabyeko ka omuvubuka bamwita Jacob Kwikia muvubuka oyo muzibizi asambira abadde mu club ya Spezia mu ggwanga era Italy bamutaddemu obukadde 21 obwa pounds za Bungereza omu Poland oyo bamulese mu center back y'abanafu aba Arsenal bagezaako balese Lisandro Trossard bamuja mu club ya Brighton akulaga Teta nti kati watuse ayagala kuleta squad esobola okukimaintaininga nga ali ku ntiko ya kimeza kwe kuboostinga squad ye. Man City alaziza yagamba basambi balina basobola okukinkolera. Man United akatala akabadde mu kaawo aleseyo balese bano ba Wigosti byalese mvuka wa club y'abanafu aba Burnley wadde abadde kubyaza club ya Benfica yamulese mu komudachi oyo so balabagezaako so kiki ekambye nti bolaba balwanu kuwangula ekikopo omu ali busy mu katale Arsenal Man City tatali busy kati bana balwanira ebifo bya Champions League Man yagezezaako genda mu katale yeterezemuko naye Newcastle pe asidise kyamuli Spurs naye ali awo tanakyamuka nnyo Antonio Conte wali byasiba bye bikutuka tunabirabireyo bani abana making slot season ngabo tusubira okuba nti bwezijja okubanga ate zitambula gwe munnafe atulaba nkujukiza Home Connect Properties Uganda Limited plots ku nguudo ez'enjawulo genda wano ku Hoima Road plots gyeziri Masaka Road plots gyeziri Bombo Road gyeziri Mitiana Road gyeziri Bulugudo lolowooza ku Jinja Road kuliko plots enteeketeeka obulungi ennyo enguudo masanyalaze mazzi gyebiri mu plots y'abanafe aba Home Connect Properties Uganda Limited ku Mabirizi Plaza omwaliro gw'omusanvu ne Opportunity Building wano ku Hoima Road Nansana omwaliro gw'okubiri ojja okubasanga abo beesige bakakasibwa bakuguka mu by'ettaka era tibalina migozo bano gyonna z'ensonga lwaki nti bali wano ku mukuto gwa YouTube channel gwa CBS n'okulanga naffe aba Sports Kalaso okusobola okubanga bakyusa obulamu bwo mu nteekateeka y'okwezimbira n'okwekulaakulanya. Nze Kanakulira Rajabu Bogere njagala okwagaliza obulamu Ssaabasajja Kabaka awangaale. CBS FM.